tukwaniriza ku There is Still Hope chano y'essuubi. Mukama yebazibwe kansooke ne Angela gye muli nze Bulisoni W muwanguzi for the first time banji mugenda kutegeera nti W litegeeza Waswa ndi mulongo. Wilson W muwanguzi. Waliwo abalimanyi nti Waswa kati ng'omukyalo yayambadde gal video oyo Ogi wange emityana esesi namukozi n'abalala kyemmanyi abalimanyi. Ndi mufumbo wa mukyalo omu n'abaana bana. Ndi musumba wa kanisa gye bayita Great Thinkers Church era n'abamu ogugenda osooka okiwulira. Nzire kwawukanako ne bannaffe abamu wano siri wadda nnyo nalokoka mu 94. Munsekeredde seba abaana kye bategeeza oba nkyuseemu basanyusa gy'emyaka ndooza nga 31 maama Betty namuwulidde 34 emyaka gy'olina egy'obukulu tonkaddiya nnyo naye ebya dokita ndi professor ndi doctor wa PhD 3 era ndekusalinga ku university emu ku university ndekusalinga music. Nebaza Katonda olwa Saara okunnyanyiriza. Ndi muyimbi wa gospel. Sunday school teacher wange abaddewo ko wano Nakibuuka Betty. Ye group gye twasooka okubaamu nayo gye twakola ne Nakibuuka Betty nga tuyimbanga maama Betty abimanyi kubanga twabasinkananga awo ne babweyinga nga bakola omulimu. Eyo gye nva. Ekibuuzo ekibuuziddwa kiri tricky nnyo kya ssente. Ebibu ku bisinga otutawaanya mu kkanisa mu Uganda ebizibu bya ssente bitutawaanya nnyo. Kati buli nsonga gy'oleetanga erimu ssente etawaanya. Olaba abamwanawo nga gwamuweerera najja n'akugamba kino baakisabye ku ssomero n'okyankalanamukko ssente. Munyambeko mugaye nti ssente. Kaakati bwe kijja ku gospel ffe ku njiri gye twakula tuwulira nga gospel waweewa buwa lwe lunyiriri naawe wanga buwa ne kujja bagira. Si nsonga ki ekikyusa mu bya music buli muntu bakusuubira okuba nga ogenda kuyimbira bwereere. Era twebaza ne Katonda abatumba abatandise okuba nga basiima abayimbi. Tubakubireko engalo ez'amaanyi. N'ekyo tekyaliwo ge mazima amatuufu. Kizze kibaawo kubanga ffe twayimbanga buyimbi kuweereza Mukama kanisa. Kaakati munzise ate tubitaddemu n'omuwendo kintabudde naye nina kibega nga nkijja wali. Ssente kansooke nze neeweereko ekyokulabirako. Nze bukyantandika okuyimba emyaka si mingi 12 mbadde nga ntambula ne ttiimu naye nja bategeeza mbu gye mbadde ntambulira mu ttiimu nga sisabanga ssente ng'ate nina ttiimu naye
ng'ogenda ne bajja ne bakusiima ne bakuwaayo emitwalo 20 muwulira bannange ku mitwalo 20 nga ttiimu wagitaddemu emitwalo 35 oba 40 nokkakkana kubanga ffe twasumbibwa omusumba omugenzi Paulo Musula nga asanyesera ku obutuukirivu. Wali onyigiriziddwako naye nga toyagala kukaayana wadde okuyomba naye ng'owulira kati nga toyagala kuzzaayo kuba ffe twakula tetuzzaayo naye nga amazima kikuyingiddemu. Ningenza okulaba embeera ejja ekyuka nentandika okulaba nga tugenda ku mikolo nga bonnafu wabuuzizza oyo abamu nga babawa akakadde n'abalala nga babawa obukadde naye gwe ne bakuwagalya ameka ate ye nga yazze muyimbi ali atya gwe ne bakuwa ameka n'oddayo. Oba lwaki mwakibuuzizza nze mugume akati nze nakikoze kubanga enkula gye nakuzibwamu sijja kuzzayo muki natandika okuwulira nti abantu abo be baba bawadde obukadde mbu baba balina bargaining power ekola ki esinga ekitegeeza nange baba banjigiriza okujja nkole bargaining ki power naye jjukira nze nakuzibwa muki nze nakuzibwa mmanyi nti gospel tuba tuweerezaani Mukama kyokka abamu ku ffe sente tetuzijje mu kuyimba tuzijje mu birala wabula public yo naye tulaba nga ddala tulina sente era tugwana oziwaayo era we bajja ne batusaba sente tuziwaayo nga bwe bazitusabye naye ate ffe abamu simanyi bwe waliwo kirika eringa nze nga wuwulira wali onyigiriziddwa naye n'oguma kubanga bakusomesa titoyina kuzaayo kuma ekitiibwa kyo oli mulokole olina obutuukirivu toyina nekwanukula Mukama ajja kugabirira Mukama bwe mbasirimbye bano bamaama beti bakimanyi abayimbi abo abedda they know what I'm talking about kati ffe ne tubeeraawo n'olwekyo bino ebimu ekibuze kye mubuuzizza nti abamu babawa obukadde nze ebyo mbadde sibimanyi naye mbadde mbiwulira naye era mpulira nti bargaining ki naye engeri gye ngenzeeko mu kusoma nange ngenda njiga okubagaininga oba oli awo naayiga naye nkyetegereza embeera bwekola ki bwetambula. Amiina, tumukubireko mu ngalo. Ekibuuzo weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.